babirabi nibine biri eno balabe biri mwega wa curtain ebina byatula ne bikola press conference okwogera okwawamu ne bategeeza nti bannayuganda muveeyo olwokuna mulage ebyo mukole exhibition ey'enguudo mulage embeera bweri ababbe n'abyobufuzi bo nabalabye baakedde okuva gye bava naye tekyajjumbiddwa nnyo mmwe bannansi kale tukyagenda mu maaso n'ensonga za nnaamu buli muntu yagitaputanga lulwe abamu bagamba nti bagiyita nnamukwaya abalala tebamanyi makulu gaakyo kubanga gwe gwadde omulundi gwabwe okusooka okuwulira ku kigambo nnaamu nga beebuuza ogwo omukago gwatandise butandisi mwaka guno. Tukyagenda mu maaso n'abakugu nga batemaatema ensonga ki ezabadde zirese abantu abo mu ggwanga. Mwami Museveni nnaamu yagifunyeemu oba nnaamu ye yafunyeemu Mwami Museveni kubanga yalowooza okuwamba amawulire gonna agali loko n'agali international nga ye ayise abagenyi bategese nnaamu yagenze okukakkana nga His Excellency Kyagulanyi Robert amawulire neera agamubyeko. Olw'ezo exercises ze bataddewo omuli okulaga obutali bumativu nga basimba ebitooke mu nguudo enfu eziri mu ggwanga Uganda, teweerabira enguudo abakulu abo ze bayitako abajja mu ggwanga zaayoyootebwa okumala akaseera, emmaali y'abantu neeyonoonebwa, ne bamenya ebizimbe by'abantu ebiri ku nguudo ezo nga batereereza abakulu bali baddeyo nga batendereza nti Uganda mu kukola ekoze enguudo ezirabwako. Jjukira nti abantu abamenyeddwako emmaali yaabwe ebizimbe ebimenyeddwa tebabaliyiridde, babalese mu maziga nga bakaaba. Kyokka nga bo baagala okulaga ekifaananyi nti ekiri e Uganda, Uganda nsi yatereera dda. Kyagulanyi Robert Ssentamu kwe kuvaayo ne ttiimu ye eya United Forces of Change ne bagamba tetujja kukkiriza mbeera eno, tetukkiriza kusiiga kazigo ng'ate waffe wafaanana bubi. Kwe kuvaayo balabise Mwami Museveni nti enguudo zino tubalage nti tulina n'enguudo eziri mu kibuga wakati naye nga zeetaaga kusimbamu bitooke nga tezikyali nguudo wabula yafuuka ennimiro. Baavaayo ne bakikola wadde nga bakulembeze abamu babakwatira mu maka gaabwe ne batabakkiriza. Ye His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yasobola okutoloka ku bantu bano n'ajja era ne yeetaba mu mukolo ogw'okusimba ebitooke mu nguudo. Amawulire gagenze okuwunzika nga ga international gonna n'agewaka ate gawandiika ku Kyagulanyi Robert Ssentamu akulembeddemu okwekalakaasa. Tulina munnamateeka ng'ayagala okwogera ku nsonga zino, Kanso Nalukoola. Kijja kitya okubeera nti tukyaza abagenyi ng'abo ate ne balaba ekifaananyi ekirala kye babadde batasuubira? Bazze mu ggwanga lye balowooza nti lirimu emirembe kuba abamu bawulira biwulire nti Uganda tunyigirizibwa, balowooza tuba mu lwali. Azze okunnyonnyola ani yafunyeemu ku babiri ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne General Yoweri Kaguta Museveni, ani yafunye mu lukuŋŋaana lwa nnaamu, ani nnaamu gwe yafunyeemu. Tukyatambulira ddala tugenda mu maaso nga tutambula ne Haji Ssettuba yakutuusaako ensonga zino. Haji Ssettuba ono musomi wa dduwa nno, amwetaaze musange ku 0703 31 39 25. Haji Ssettuba mukubireko, agenda kuba akuyamba. Gwe ayagala egenda ebweru anoonya emirimu nga gikyakubuze, agoba ku mpapula zo nga zikyalemeddeyo, naawe alina okusoomoozebwa kwonna kwonna. Haji Ssettuba akusomereddwa, akola ku bizibu ebitali bimu. Mukubire ku nnamba eyo kweri ku sikulini yaffe, togenda kwejjusa. Katuwulirize ensonga za nnaamu. Mwaswadde nnyo. Uganda Police baabalabisizza nnyo. Uganda Police mwalaze waliwo nzira ku statement ya mpulisa, waliwo embeera ennyonnyolwa nti kati yagambye nti okujja kwa bannabyabufuzi bano mu kibuga nti otyo tukukoze okujja kwabwe kujja kuleeta emirerembe, kutaataaganya abagenyi. Yensonga lwaki tudeployinze security tudeployinze security y'amaanyi
ku maka gaabwe tubalemese okufuluma naye ne twesanga nga bwe mwataayiza okufuluma Mwami Bobi Wine ali mu kibuga wakati. Kaakati bannayuganda awo tulina okweraliikirira. Bannayuganda tulinamu okutya, tufunyeemu okutya. Tutya. Bw'abanga Bobi Wine asobola okubiitinga security n'ava ewaka ku mmotoka ze mwataddewo unnoticed n'ajja mu kibuga wakati nga n'abasajja bammwe basigaddewo ewaka. Bannayuganda tutiddemu ku nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga. Omanyi muga nti bannamawulire tetulaga ludda, siri mu kulaga ludda, tetulina. In fact nekino kankitereezeemu. Ab'amawulire kitegeeza bw'abaga nti ow'amawulire talina kulaga ludda. Ow'amawulire alina kubeera truthful, alina kuba amazima. Tekitegeeza nti olabe ekikyamu kubanga tojja kulaga ludda osirike. No, obwo si buvunaanyizibwa bwaffe. Tuyina kubeera truthful. Kati I'm just being truthful. IGP nkimanyi owulira tutiddemu. Bwabanga His Excellence nga bwempule wano mukwano gwange amuyita principal awaguza, sijja kuyita kuwaguza, abitiza security n'ayingira ekibuga wakati okuva jjo, because okuva press conference lwe yabeerawo week number babadde badeploying, era nga tebakkiriza ku abo bennyini abalabikako oba bakulembeze abeeyoleka nga bogamba tugenda kusimba ebitooke ku Lwokuna okufuluma amaka gaabwe. Mu ekyo kye bayita preventive arrest. Very good, mwebale. Kubanga buli omu bwannyonnyola mu concept ye olabira ddala nga kituufu. Ate abagenyi bwe bajja abaana bafulume, kale ne tukiwuliriza twakiwuliriza. Naye all of a sudden security gye batugambye gye babiifinze up be bakuuma ne batoloka. Uganda police tutiddemu, security agencies tutiddemu. Obumenyi bw'amateeka obuzze bubeerawo bino byonna ADF abakuba, ndowooza kati kino kyongera okunnyonnyola. Twagala okwebaza Bobi Wine. One, olw'okwoleka obunafu obw'abasajja be baataddeku okubakuuma. And this is not the first time omuntu gobataddewo, abantu bataddewo okutaayiza bano bannabyabufuzi obutafuluma ne bafuluma ne beeyoleka. This is not the first time. Kabeera kamogo kanene nnyo, buba bunafu bunene nnyo eri security. Kakati ffe katubibajjukize. Actually nga bijjidde mu kiseera kyekimu nga mugambye titulina abagenyi abateetaaga kutaataaganya. Kale Mwami Bobi Wine muyinza oba mumumanyi nti munnabyabufuzi wa wano nkulembeze, naye ate kati singa nze mumbeera mwekiredde nti singa yabadde mumenyi w'amateeka nga mutujju mulala oba oli awo mutamanyi, kiki ekyandiba nga gumbadde mutaayiza obutatuuka mu kibuga wakati. Kiki ekyandibaddewo singa byembadde mukuuma biri mu kibuga wakati era nga yalabise mu kibuga wakati. So nolwekyo kino kigezako tulaga nti
ebyokwerinda nga bwe binnyonnyolwa nti tunyweze security tukyalina okutya. Si bbanga ddene nnyo nga tufunye ebikangamo by'amasasi okuttibwa kw'abantu obulumbaganyi bw'emmundu n'ebirala. Alipoota ne zitunuulirwa ne zirindwa nga tezirabika. Noonyereza ne kutwala ebbanga abavunaanyizibwa ne tutandika okubuuza kino gundi ne yatta bano aliwa alipoota nga ziruddewo bino nga tetubitegeera. Ndowooza bannayuganda security munaagisaasira kuba oluusi nabo bayinza okuba nga tebamanyi baba babikola. Ndowooza kino kyeyolese ejjo okulaba Bobi Wine gwe badde batayiza waka okutafuluma ate ng'ali mu kibuga kitulaze nti munaabasaasirako ak'olumu oba muba banja lipooti oluusi tebaziraba lipooti tezigira eki oluusi baba tebategedde nabo oluusi bijja nga bakyanoonyerezera naye ate obwesige n'essuubi trust n'obweyamu ebyokwerinda bwe muyina eri ffe be mukuuma ffe tulabikanga baba balyazaamaanyiziddwa kubanga olwo wabeerawo obumenyi bw'amateeka oba abantu bakubudde amasasi security eyanguwa muve ku scene of crime era ne balebolinga bulungi nnyo wale wano temusalano naye ebiseera ebisingawo webikoma munnaye kino ekyajjo kiyinza oba nga kyatulaze nti oluusi bibatuukako oba obumenyi bw'amateeka buyitawo nga tebategedde n'okumunoonyerezaako. So mu ndowooza yange ngamba bwe nti nga nzita ku kiri nti ekyokuggalira bannabyabufuzi bano gye baba batadde mu maka gaabwe siri mu kujustifyinga nti kyandibadde nti kyekyandibadde ekituufu nedda kubanga nabo babadde balina eddoboozi lyebaagala okutuusa of course nga bwekirambikwa mu ssemateeka w'eggwanga siri mu kujustifyinga nti kyebabadde bayogera oba badde boogerako nti bikyamu because ebiriwo birabwa mpozi eyinza okuba nga timing nga babyokwerinda timing bali ababyobufuzi badde basuubira okikolera wakati mu kujja kw'abagenyi ekyo of course police nga tesobola kikkiriza n'abebyokwerinda naye ate bo nga babyobufuzi ate nga kyekibakolera that is what draws attention. Bwe bafulumya ebifaananyi ebirungi ebyemunyonyo ebifaananyi ebirungi eby'enguudo za express highway nga neno babalaga ekiri mu downtown opposition baba n'abafuzi kyandibadde kibakolera because yabadde timing ntuufu. Nze awo nno si wendi ennyo nze wembadde nnyo ye commitment kyekisuubizo security kyeyatuwa ekyokugamba nti abantu bano bye bagenda okukola si birungi eri eggwanga bagenda tatataganya abagenyi baffe era n'olw'ensonga eyo tubasibidde ewaka waabwe mu kye twandiise preventive arrest kakati ate ne tubeekanga nga bali wakati mu kibuga faawo amaanyi gatugweredde ne tugamba bange Uganda Police mulina okwetereeza IGP mulina okwetereeza omuntu gwe mwasibidde ewaka nga mutaddewo abasirikale ku geti abasirikale ku nsonda kyaze kitya siri mugamba nti mwali mukutte naye yabalabisizza nnyo era kye mulina okuba nga mukola kutwetondera ffe bannayuganda if not ffe tutiddemu
ku ngeri gye mukuumamu eggwanga lyaffe. Ekirala n'alipoota ze tukyayinamu essuubi, wayinza okuba ebibuuzo bingi ku kuvaayo kwazo n'obukakafu bwazo bwe ziba nga zivuddeyo oba oliawo mu ngeri emu oba endala. Kkiriza mpumulemu katono nnyo Mpuliriza Today. Muganda wammwe munnamateeka Luyimbazi Erias Nalukoola wali wano naye leero tajidde mu mbeera ya bulijjo. Mulaba aliko ebisago kanso simanyi kyabaddewo. Munnange nagudde n'omukono ne gumenyeka. Accident? Abasawo omanyi baatugamba edduyiro. Naye tebaatugamba mu dduyiro oyo ate waliyo kalinsambulira batera kwemfasayizinga birungi mu dduyiro ne batufalaasira. Naye nabadde nkolamu omanyi nze ndi mukyazi wa kapiira mulungi nnyo, abantu abamu tebakimanyi. Nabadde nkakyanga era Muzeeyi Sserukoti y'omu ku bantu abasiba ebirooto ab'amaanyi, kuba yankubiriza kugenda Gigwe okuwakana okukaayana mu bwapuliida. Ndaba bw'atantwala kukyanga kapiira singa nze omu ku boogerwako mu nsi muno abaakabye ennyo. Nze nzannyira kawempe all the timers. Ndompita wa kuno. Kakati omukono gwamenyekedde ki? Nabadde nkyanga kapiira. Ne bakuba engwana? Haji naseeredde n'engwa n'engugwira. Naye abasawo baŋŋambye kugenda kuterere. Naye ssebo omuntu agwira omupiira ng'adde agukyanga aba muyiga nnyo. Oyagala kunafuya amaanyi gentandikiddemu. Agala byetwogera kwatagana naye ndaba gye balabamu nsonga. Gamba watuseeyo n'ondyako ebintu. Walidde bibyo walidde byange? Kyabadde kiseera kya nnaku. Kugamba nga embeera naye ewantu eyo oluguudo okuyingira munda nfuufu. Naye ndabamu akamunyeenya oba oliawo lunaatera okukolebwa. Singa nno balukola ne lufuuka mwasanjala. Kale kumpi naye wafuuka wala olw'oluguudo olubi. Naye abantu beeyo mwebale nnyo, mwebale ddala kutuuliriza. Haji Nyombi obadde oyogera ku munnabyabufuzi eyali omuyimbi munywanyi wange Bobi Wine, engeri gye yavudde ewakaawe ng'ate ab'ebyokwerinda babadde balowooza nti bamusibiddeyo ng'era balaba nti kyekyamakulu ate n'abali ekimmooni. Tekyategerekese. Kikyewuunyisa bannayuganda. Naye ate ebbanga ddene tubagamba nti General Museveni gavumenti yeefa nnyo ku ngeri gy'enywerera mu buyinza n'okufutiza abo abagiwakanya nga Kyagulanyi. Efaayo nnyo gavumenti ye. Ab'ebyokwerinda babafalaasira nnyo. Ekyo tukirabira mu bikolwa byabwe nti omulimu gwabwe ogulinga omukulu ogusinga si gwa kukuuma bannayuganda n'ebyabwe wabula okukuuma General Museveni ne banne basigale mu buyinza ebbanga ddene. Nga ekyo tebalowooza nti kyotandikirako kukuuma bannansi n'ebyabwe wabula okufutiza. Ekyo mwami Luyimbazi Museveni ekyo wandimunenyeza kya bwereere because ekyo omuntu yenna ali mu buyinza kyeyandisoose okukola. Ne bwe nandibadde ne Luyimbazi ne wandibadde ggwe era wandisoose kulaba onywedde otya mu buyinza olyoka okuuma nze. Osobola okusooka okukuuma nze ate nfuna oluwendo olukuggyako. Anti biri mirundi ebiri. Waliwo asalawo okugenda n'asomba amazzi mu bidomola ne gatuuka mangu ewaka. Ate omulala n'asalawo okutema emiwaatwa egireeta amazzi. Ne gajja nga ga lutentezi gakoma. Kati ebimu ku bireetera gavumenti okuba eŋŋanzi neeba nga tekwatwako kwe kuwa services ennungi bannansi obuweereza. Obuweereza buno bwe butuuka eri abantu
ebyenjigiriza, obujjanjabi, enguudo, obulinzi n'ebiringa ebyo. Munnange weesanga nga gavumenti yakubaako. Kankubuulire kino Haji Nyombi. Bw'otuukanga ku mukolo ne batakuwa ntebe wa kutuula, leka kweyogerako nti nze nno gwe mulaba yenze gundi mwandibadde mumpe entebe mangu. Munnange bwe batakuwa ntebe kitegeeza obuweereza bwo oba amaanyi gwago tekannatuuka. Bwe nzija ku pati n'olaba nga tebakufaako kitegeeza sina value. Tonava gavumenti eyo esaana okubaawo. Munnange bantu be bagikuumirawo lwa mpaka so si mizinga. Naye bw'olaba nga emphasis mugiteekaawo wabaawo ekikyamu, muba muluddewo nnyo obuweereza bammwe nga bukamuse ne buggwamu ne mukamiza, oba nga mulina effuga bbi. Kaakati kyegwa we mbadde nzija okukulaga nti amaanyi bwe baba bagateeka mu ngeri ki gye basigala mu buyinza, kitegeeza nti beesiba nnyo ku kunyigiriza abo ababakuba ku nsolobotto. Kaakano ne babanga abo abaweebwa obuvunaanyizibwa obwo tebakozesa intelligence. Ate awo naye anaakola mu intelligence ateekwa okuba ng'ali intelligent. Oli ayinza okondekemu okuteeka ekimotoka eky'abasirikale ku luggi lwa Bobi Wine ne Manju abasaka ne bajjula kubeera kutya okunyereza mu buyinza. Anti ono bw'anaafuluma ebweru n'akola ebyo ebigendera ne ssemateeka byakkiriza, kuba okwekalakaasa nakwo kwa ssemateeka, okulaga obutali bumativu kwa ssemateeka. Kitegeeza nti kijja kuzuukusa abalala nabo bajje bamugoberere. Tetuwaawo mwagaanya ku ekyo, tuteekewo ekimotoka tumulemese okubanga asobola okwegazaanya ng'ayita abalala okumwegattako baakulembera. Lyekkuba eriba liyitiddwamu okulemesa demokrasiya. Anti nange bwe binsoberedde era mbadde mbibuuza wano abawuliriza paalo. Yagamba nyina abagenyi mujja bakola ki? Batawaanya. Katukole preventive arrest. Kituyambeko okusobola okubanga timubataataaganya. Yakoze kikyamu yandibalise ne bajja ku street era mu message wano mbadde mbyogera nga bampeereza wano kati bandize ne beekalakasiza ku street. Kati Haji wuliriza ki? Kati abagenyi bwe banaagenda banaatubuulirako nti ayagala okujja okwekalakaasa yeekalakaase. Nakugamba wano nti buli lw'osaba okukuba olukuŋŋaana ku kisaawe ky'ekkololo bakugamba nti tekiriiwo, waliwo abalala abakisaba okikozesa kwolwo olunaku lw'ogambye. Naye tebakuwaayo olunaku ki lulala. Kakati Haji Nyombi okwekalakaasa oyagala kubeerewo ddi gwatudde mu gavumenti. Kadde munkawulira. Okwekalakaasa abalina ensonga zaabwe oyagala beekalakaase ddi era wa woowulirira emirembe. Kubanga e Kampala towulirirayo mirembe. Okimanyi nti tetukyalina waliwo enteekateeka ya City Carnival, wali ogiwuliddeko eyo. Gw'omanyi ekyagigaanisa City Carnival okubeerawo ng'ate yali ekuteekebwateekebwa nga KCCA. Yatandikibwawo omukyalo oli gwe bayita Jennifer Musi. Naye olowooza lwaki baagigwera? Bagamba abantu basobola okwekobaana nga bazze mu City Carnival ne bataddayo waabwe ne bagendera ddala paka Nakasero n'ebitundu ebirala. Okategedde? Dinda katono. Oga nti obaganje leero njala kano okanzire njagala kampoomere. Oga nti bwe wabanga kati leero obaganye leero okwekalaka. Kuba muyina abagenyi. Era nga kyekikuleetedde okulinnyirira demokrasiya ne constitution. Olw'abagenyi bano boolina lwe baba beekalakaasa ku nsonga ezibaluma.
Ddirwe banaavaayo beekalakaase ku binnya empompogoma n'ebirala ebiri mu nguudo, ennyanja eziri mu nguudo. Ddirwe banaavaayo kwekalakaasa ku miwendo gy'ebintu egirinnye. Basabe bakulu okusaba bwe bawandiika babakkiriza. Haji Nyombi nina obuntu bubiri bwe njagala okugamba wano nga si bwerabidde. Ekisooka mbadde nkugamba nti akola mu intelligence ateekwa okuba intelligent. Okussa ekimotoka ku geeti y'oli eyo hardware. Eyo hardware si software. Si software. Software yaliwa. Software ge magezi ag'ekikugu. Bw'abanga eyawambye Susan Magara aweerezza obutambi n'otunuulira obwo obutambi bwe yaweerezza n'okebera essimu kwe yabusindise n'okozesa obukugu n'ozuula wa gye yabadde n'ogenda n'okozesa kamera zammwe n'ez'abantu abalala abakwatibwako ku nsonga awo oba we yabadde n'onoonyereza. Haji Nyombi kankubuulire mu intelligence ne bw'eba emmotoka yayidde ne wasigalawo exhaust yokka, omunoonyereza omulungi eyakugulwa gavumenti asobola okutandikira ku exhaust n'anoonyereza nagguka ku ntobo y'ensonga ssebo. Kati oli bwe baba bamuleetanga yagenda mu poliisi kuzannya byabufuzi, tokkiriza abo abatuvuganya okufuluma ewaabwe okwekalakaasa, temubakkiriza okubanga bawangula obululu. Engeri gyajjamu ebeera ya hardware so si software. Abantu bwe baba batuukiddwako obulemu nga babalumbaganye, kamera zaffe zikola, batuleetera obujulizi obwo n'olwa kamera nalwo luli awo. Era gy'ova olaba waabaddewo embeteza mu paalamenti nga baagala babongere ku ssente. Ensonga bwezityo bwe ziri, oyo munnamateeka Luyimbaazi. Ensonga zino azoogera nga bwe ziri. Munnayuganda bw'owuliriza ensonga zino, kozesa omutwe gwo naawe oggyemu otegeere nti ddala Uganda tetukyalina security. Kubanga Nalukoola Luyimbaazi ensonga nga bw'azoogera, weebuuze nti bateeka batya omuntu omusirikale omutendeke ku geeti y'oli nti mukuume tageza n'afuluma, naye nga tosoose kukola intelligence kumanya nti nno omuntu oyo gwe tukuuma munda mwali oba taliimu. Okuuma ki nga tomanyi nti gw'okuuma mwali oba taliimu? Tegeera nti tetwagala afulume, ekituufu tukakasizza munda gy'ali. Awo muteekewo ebyokwerinda, musaleko mumanye nti talina wagenda kuyitira. Naye kaanaabatebuka n'abayitako n'ayingira ekibuga, kitegeeza nti security mmwe mwennyini mugikubyemu ebituli. Mulaze bannayuganda nti tebalina bukuumi. Olaba mukuuma omuntu wa bulijjo atali well trained, atali nti yatuliniizeko wadde ku magye wadde ku mucyaka n'asobola okubayitamu. Singa kinajja nga mutujju yalumbye eggwanga Uganda ng'ate ye mulwanyi omutendeke, aba tagenda kuba ekibuga akisaanyeewo. N'olw'ensonga eyo mwongere ku security yammwe, mwongere okutraininga abantu bammwe abali mu byokwerinda, bannayuganda basobole okubeera safe mu nsi yaabwe. Naye ekyo Bobi Wine kye yakoze kyongedde kusatiriza bannayuganda nti tewali ali safe mu Uganda. Owa mwaka gwa 2020 kamera eza BBC eza Bungereza bannamawulire bo ne basobola okukwata, ezaffe nga tezisobola kukwata. Awo tebatuwa bujulizi obwo ku nsonga ezitiise nnyo, obulumbaganyo obw'amaanyi, obujulizi tebuvaayo. Abanyakula essimu bo mukanso ne wano katono nnyo ku byabadde recently bya Pastor mwalabika ku footage. Tannalabika. Awo nawo ndowooza bakyanoonyereza. Nawulira omusirikale omu ng'atiisatiisa bannansi nga bagamba temubyogerako, tubigende mpola, musirike mubireke. Naye tabbuweeva abantu okwogera baba tebalina ssuubi kuva eri ab'obuyinza, kuba ab'obuyinza batera nnyo basuubiza ne batatuukiriza. Okuviira ddala ku lipooti y'okufa kwa Dr. Andrew Takome Kayiira yattibwa mu 1987. Wali owuliddeko ku lipooti ng'esomebwa?
eyokufa kwa Dr. Andrew Takome Kayira oba naawe otiddemu yantiisa ate nti aki agyogerako olaba naabo abaali bateeberezebwa okubanga baali bebeetaba mu kumutta bwe baabata omulamuzi Kato yalibulwa obujulizi kuba yagamba abajulizi bemwogeddeko ab'ensonga temubaleese nga munnamawulire Henry Gombya yali yadduka dda mu ggwanga lino nga yagenda Bungereza naye bwe baabata olw'okubulwa kw'obujulizi ate baddamu ne bababuzaawo bannayuganda baali baagala nnyo General Museveni by that time era tebaafaayo na kuwakanya kikolwa ekyo kuba kyali kimenya ssemateeka naye laba ebikolobero byebimu bimaze ne bikomawo pandagaali mu drone kaakano ebintu ebyo ekirala Haji Nyomi kye njagala okugamba nti omufuzi omubi omufuzi ow'enkano abeera ali mu kaseera kazibu n'okusinga abo baafuga obubi kyova olaba abakubwerende buli kaseera abeera atidde ebikolwa ebimu biba bya kitiitiiza ebyo byolaba abo tebafuluma tebava ewaabwe abo tebabaako kye bagamba abo mubaganira awo gwe Haji Nyomi olowooza ani alina emirembe ku musibe namukuumi w'abasibe wabaawo ekiseera omusibe wabeerera mu mirembe ate okusinga wadde akuuma abasibe bombi basibe akuuma abasibe n'omusibe bombi basibe naye ate waliwo olwabeera ng'akuuma abasibe ate musibe nnyo okusinga abasibe kuba abasibe ne bwe beebaka obwebasi ayinza okugamba nti bayinza okuba kati bannimba wano banguumaaza nange nsuule ennanga bamale batoloke babombe gw'omanye embala gye babala abasibe Haji Nyomi abasibe katugambe babajje eruzira mu kolokoni ne babatwala mu kkooti muganda wange bwe babakomyawo baba balanga bo muntu ku muntu babala empingu emirundi egisinga buli mpingu esibwako abantu abo babiri baziddiŋŋana ne babala gw'omanyi emirundi gye babala muganda wange gw'olowooza busibe ekyobwo obwaba alimu oyo akuuma abasibe n'omufuzi omubi bw'atyo bw'abeera abeera ku bwerende buli kaseera era nze nkubuulira munnakyemalira asula bubi